Ati kati ekikulu ky'abeena kiri beekiti. Ffenna twasanyuse. Naye tegeera nti ensanyuka gye wasanyuseemu enkya bajja kukuba ggwe. Ate obeere nga tolina w'okondemmingira. Bwe buzibu bwonna ffenna era nze abantu kyava mbagamayo ku social media nti buli kyokola jjukira nti bwe kiba kituuse ku oli naawe kisobola okukutuukako. Ate bwe kinaakutuukako ka vidiyo ko kennyini ke bagenda okuggyayo lwe wasanyukira luno. Yaŋŋambye muninga omuki yaleese likodi ey'okkubwa ekyamazima abantu nadde entendeeza nti baamukuba naye bampadde likodi yo ekyali nene nze sirina we nazimba sirina linnyo yagambye owayasa obutebe bwonna akulimba andi bwe twali tukola lisiti y'abasinze okkubwa yabadde ali waggulu nodda mu kya waggulu nadda mu kyokutaano kyangambye muninga sibayo ekiyo omuti kyakomyeko kikuba ate kati era nze buli kinanoonyangayo omuntu w'okuvuma nga tekimuyina akakinzijayo kyasose ne kitulonderera nekigamba alina ennyumba bamuzimbira nzimbire alina diguli bamuwampe naye kati intro batutandise awo aba atandise naye kati ebyo tabifaako naye kati alina baagenda okukwatako bangambye waliwo gwe yabadde atadde ku fayiro mukwano gwo yadde ayagala mumuteeka ku fayiro ebisigadde abiwolezeeyo ne beegayira bwegayiriza abadde ne fayiro. Nze oluusi be ŋŋamba abantu ebintu byange babeera balowooza nnimba. Nze sirimba. Nze beekubuulira nti awo tokola booti mumpulirize. Abantu tebaagala kumpuliriza bwe buzibu bwe bayina. Nze bwegamba nti ono takwagala nze mba nnina gye nkijje. Era nze nange nina abantu be mmanyi abatanjagala nga sisaaga nabo. Nga siboogera nako nasalawo nti oli abeere n'emirembe gye. Naye abantu be mbagamba tebampuliriza. Babeera balowooza nnimba. Noko omusango nno si gwa kusaaga kuba bwino namufunye kikambwe. Kuba baŋŋambye kyagambye ne bwe kiba kyetaagisa kireme kuddamu kukola bulamu bwakyo bwonna nga kitambula ku musango ogwo tagenda kuweweera nga Nameere tagenze mu kkomera. Tajja kuweweera obudde bwa buyina. Okitegedde? Ffenna tugenda beerawo okukola akantu naye kyenjagala okugamba kiri beekiti. Kati bino byonna byawedde ekirungi mulamu kuba nze ekisobola okunnoma ennyo y'ey'okufa. Sirina muntu gwe njagaliza kufa. Okitegeera ate era sirina muntu gwe njagaliza kkomera. Njagala abantu ffenna tubeerewo obulamu bugende mu maaso. Naye kati ekirungi yakomyewo kye kisookerwako ne yeekube mu mutima.